Nabo baraba banjawulo. Ani bamma. Seguyane. Lwaki ngambye banjawulo? Nebudo yanjawulo. Bano bakulu kubali. Kubanga atoyo wawa. Kubanga bano be basooka okukwata. Ate kati. Twegatibwako papa Mesach Semakula sabokweyanziza nnyo okutwegattako omukyalo ono n'abaami bano be bayizi abasomanga ne mwami Saaka ate nga bayimba era be yatandikira okutendeka ajja bannyonnyolako yenga ye mwami Saaka kabatwanjulire akubye eggambo bambi nembayimbisa ebibiina bya musimu sinyatu bebana bayimba mukoze muki mutuzadde bangi mubazadde abaana batagambwako owulira kyenva mbagambye nti bano bakulu baabali Personally, the Unlimited CEO from 7 Naturals. We are a natural hair company with a wide range of natural hair products. Ndi wano teacher waffe omwami Saaka era nga ffe nze ennyimba ze zatwala emitala Maria era nazaagala nnyo. Ennyimba z'omukulu oyo mu nsi muno nkozeemu ki n'ebirala ze zitufudde ki kye tuli zaatubuulirira nnyo oluusi tetwandisomye tetwandibadde ki kye tuli olwaleero but because of his music we are proud of him. Basaba bange muje Sunday thank you so much. eranga era okwange yatuyiza ennyimba ennungi n'okukirawo nze ku lwange nsigalanga ewano kubanga nze okuwulirira ddala nti kwali naye bannange kiki ekyatandikawo Mr. Saaka bebaza nnyo kubanga kiri kyali kyamaanyi era ndowooza abajjukira emyaka egimu egitumulirawa kubanga twali tuyita senti bali ku ddembe la power music box ebiseera sina ndoza theatre gyesatambula lwa music wa Mr. Saaka so okulirira ddala bannange abataalaba ku ekyo wakiri muje mubugirize sandi kwekyo ate ffe ebyaffe bannange zigamba buli fe abaamulabako Mr. Saaka oyo nga n'okujja obuzaawo mu National Theatre okukulonda kwabo bokka abagenda okujja okukola presentation mu National Theatre Mr. Saaka oyo yabeeranga okukola list kubanga kati gakuze mutwakapera kebali kuteesikiyo tuwulire mu nsi muno okozeemu
Muyimbe oyagala kubalaba yangu oye Kampala Masaka Miles anaweziti ojo balabeko webayimba webabibya webolese ebitone byabadde kirala oyige mu bingi bye bayiya Basente bali kuzembe Mitala Maria ndoza tubawulidde bulungi nnyo nsaawa eno tulina papa Mesach Semakula ne Ayogedde gye tuli balamusiza mwenna abali wano nga omukyalo Diana bwababulidde amanya Mesach Semakula nange ndi musanyufu okwegatta ku ttiimu kunga okulaba nga tuwagira n'okusema Saaka bingi bimwogeddwako era bingi mubimanyi babangi baali beebuuzaamu Saaka naye ndowooza ebyogeddwa bimala. Saaka ye musajja omuwandiisi w'ennyimba ez'amasomero ezikyasinze ezasinga ezikyasinga era ezirisinga tunoonyezaani addawo awo akyakoze akyabuze asengeko ebigambo eby'ensonga ebirungi ate ebitakaddiwa oba ennyimba tuziwandiika bulijjo ne lunyuma omwezi gumu nga lwanyuma nnyo omwezi gumu naye ne lugaana okuwangaalayo naye oluyimba bwe zibanga ennyimba abakyala bano n'abaami ze bayimba zayimbibwa mu 91 nze nali nkola ku Sevilla bwe kibeeranga ennyimba ezo zikyali mpoomu mu matu g'abantu paka kati mwami Saaka wanjawulo ebiseera ebisinga tetulaba nnyo bantu nti banjawulo nga bakyali balamu bamala kuvaawo ne tulyoka tumanya nti baaki nti banjawulo naye kati bwe tufunye omukisa nti mwami Saaka Katonda akyatumwaziseemu badde nsaba bannayuganda tujje tumuwagire tumusiime naye amanye nti kyeyakola abantu bakikola ki kibi nnyo okwogera ebigambo bino byetwogera ng'omuntu amaze kufa takyabiwulira so it is better ne tubyogera ng'awulira abamuwa omutwalo ne mugumuwa ng'akyasobola okukwata zaani ogenda okumuziika mu matiribona ga keesi n'ebigenderako ebyo tebiba tebinyuma kale tumusanyuse ng'akyali mulamu tubeerewo njagala okwebaza abakulu aba sente bali ku ddembe mwatuvuga nnyo speed by then Mitala Maria yatufuukira ekizibu ebiseera ebyo fe abaana abalinga basoma abato mu kuyimba nga be baabo bwe twali ekiraawo Mitala Maria nejja okusamba omupiira ne bajja ne gundi ki costas oba nga nnya nga buli costa erimu ttiimu y'omupiira eyambadde jaze endala n'engatto abasambi abaffe tebalina nangatto buli omu alina omupiira ne badduka mu kisaawe awo kati tugenda okugira nga batukubye eddaamubijjukira mwabikola mwatukanga nnyo ekiraawo so Mitala Maria kintu kyanjawulo era bw'owulira nti Mitala Maria lyali issomerera enjawulo mwebale kwekuumira wamu ate mwebale kukkiriza kutambula na mwami Saaka bantu abamu wandibadde osanga nga beekwasa lwakyakola bwati endowooza agwanidde okuba nti akikola endowooza agwanidde okuba nga akikola mwebali kumuwerekerako era nze tunzika ngamba nsaba bannayuganda nti mujje tusiime mwami Saaka yajja n'asaba okuddamu oluyimba olwo mwayimba nemugamba nzise oluyimba olwo nga lwanyuma nnyo abantu banaagamba batya nengezaako okuteekawo akawaayiro nga ndowooza oba kanaamulemesa nemugamba olina okuyita ab'amawulire bamanye nti guŋŋambye bantu baleme kugamba nti Mesach ennyimba zamuweddeko atandise okugira nga ndowooza mwami Saaka agenda kibaalewo nga gakuyonooza saaba mpolampola bafunye era njagala bajje babeerewo ekyo mukyogere bakitegeere naye mbu ekinzizaako ekirala netugezaako kyetwagezaako kansubire tetwabaswaza kale ekyo Mukama kitwongereremu omukisa era ku lunaku olwo mwami Saaka
aveeyo nga musanyufu bannayuganda kyembasaba. Papa tweyanze nnyo tweyanzege. Simanyi oba abamawulire waliwo ayinayo ekibuuzo. Ebibuuzo biweddeyo. Mwami Saaka nti babuulireko ku nnyimba ze wakawandiika zonna wamu ziri mmeka? Ennyimba ze naakawandiika sizimanyi muwendo gwazo n'amannya gamba mu mutwe naye nga nnyingi. Ennyimba 10 naluweza nentususana mu myaka 33 okola kiki myaka mingi ekyo nnyimba eziwera 10 naziweza nenzisusaamu nyingi mu bwengula olw'ennyimba zange nyingi zesisobola kutegera muwendo gwazo kyekyo. Ab'Emitala bagamba Ab'Emitala yaleka atuyirize ennyimba 10 kati can imagine. Okay, byebyo baba b'Emitala baweze 10 olwo ab'Ebuddo tetumanyi. Tweyanza nnyo abaze mu press conference eno. Tekinsaba ab'amasomero bonna gye bali buli wa ssomero gyali kijja kuba kya buswavu nnyo mwami Saaka obutajuza Serena. Buli wa ssomero gyali naddala lye yali akoleddeko kino kibakakateko mubenge sure nti kiteekebwawo. Oba headmaster yagulira abaana be oba bazadde be bagulira abaana kubanga be ba customers be abasookerwako ab'amasomero nga buli omu bwabeera nti Mesach nti gwe gundi ye eri luddawa nti nze amaanyi gaye gandi mu basuubuzi oba gandi mu bano wekitegedde. Kaakati mwami Saaka amaanyi ga ingini ye esooka erimu mu ab'amasomero. Nkubiriza abakulu b'amasomero mwenna gye muli n'abakulira entertainment mwenna mu masomero gye muli kijja kuba kya buswavu nnyo era tujja kubageya nnyo nga mwami Saaka tajuzizza Serena Hotel. Tugenda kubageya nnyo ab'amasomero. Okay, waliwo akayimba ka Pastor Bugembe kagamba nti saagala kuswala. Akayimba ako kaweereza mwami Saaka. Bannaye ab'amasomero mwami Saaka tayagala kuswala. Mumuleka amalirize bulungi. Bambi. Wamma si bambi. Mukikuba ekindi ebyo ndowooza Mukama ntufuusi. Basebo ne bannyabo mwenna abatwa abaana batuwuliriza amanya gange nze Bossa Derrick Old Street wa St. Bali ku Ddembe SS Kisoga kuva mu mwaka gwa 2022 mpaka 2007 z'omu batendekebwako mu Paul Saaka ndi munsi ndi musajja eyakutuuka mu byokulima nga ndi ku diguli eyokusatu PhD. Nyimba ze nayimbamu mulimu Ddembe ntambula nga lwe nasanga abamu recordinga naye okusinga ddala kati Ddembe ne gaali maka ezo zonna zirimu ku St. Bali ku Ddembe SS Kisoga myaka egyo 22 paka 27. Next. Erinnya Namato Silvia nga ndi mukyala then nali mwana muto ne Master Saaka yansomesa nnyo music kubanga abazadde bange baagala nnyo mbeere mu music era bambi n'akikola. Wena flati nganga maka wano oyimbe boti teyakugamba nga nno nti oflati nze wabula nga ye agoma kugulu bwati nakugaa nti kompoze so Master evaluation nze nali music St. Bali ku Ddembe SS Kisoga era fomu abayimbanga gaali maka ne Ddembe twayera ntambulanga oti nange nasanga omukyala nange bamumaliriza omukazi wattu gaali maka baana bange mwe mwavange essanyu nerisaasaana nerimamira eggwanga lyonna ng'ensi yaffe tunyumira
naye okuva lwebyayulikayulika ensi yaffe yafuna kantu katono nnyo kakuvumya ssebo abantu bakambwe kyalinga kizibu nnyo abasajja okuyomba nga tulaba fe abaana nga bakitukwekera ddala naye abaana no biganye ne beerabira engeri gye kibonyabonya emitima gyaffe tabanguko obuvudde mu maka ne buli eggwanga lyonna owaayo maama nekyo kyembuuza era yegwe ayimanire munamakula kayimba si kyo ako kenyininyini ebiseera ebyo lyemalayi nga ali atya mu mbeera ze bano banga embuuza ekibuuzo olina kyotidde kye bakutumye mbwera ali talina mpisa nga bwali aye baade bakusuddemu jangu wano mu Sudan agiddwako wa vice president tugenda mweka vaisi waye tulogyeko yogera nnyo kye tugamba nasomera Mwami Saaka yantwaliriza mu ssomero n'essomero mubimanyise ewoba oyina kyolimutukatisitaitingamu kikutwaliriza nibanye essomero banyimba za mwami ndio lyanyumaako kakati naparticipatinga mu nnyimba ez'enjawulo ezatutumuka ennyo nga maaso bungi mulembe omutebi emitima gy'abaganda abazadde mu nnyambe ezikutwaliza era nsuubira ensi tetututte bubi nnyo kubaffe twabuulirirwa nga tubuulirirwako naye ate nga ne ku ssomero tubuulirirwa ate nga tubuulirirwa mu ekyo kyennyini kye tusinga okunyumirwa okukola so kati tosobola kumala gawaba ng'ebintu ko wabinyimba tekisoboka okuggyako nga bweweyagalidde so mwami Saaka yatubuulirira nnyo yayagala nnyo Uganda agamba yayagala Uganda entire bannange tubakoowoola nga 11 June mujje bambi mujje ku Serena tiketi za mitwalo ba students mitwalo 5 tebo za bukadde naye bambi mujje muwagire omusiime amuyita byantalo Saaka olunaku lwe basiima Paul Saaka TV era namukkira banyuma ne mugambe mwasitaize mulitabasta bulijjo kino kyenda basooka okusiima abantu oba oli awo yali andisoose okusiimibwa naddala mu Buganda kubanga emyaka mingi okubira ddala Ssaabasajja lwe yawasa Nnaabagereka mwami Saaka azze afolowinga biki byonna byonna bigenda maaso yekubye nnyo mu maaso kebakusiimye mpewedde ayagala kuyimba mulembe mutebi naye omutabi gwajja bwe guti mulembe omutabi gwajja bwe guti gwatebuka abalabe sibatendera yaliwo wano zibanyeza fogabi eyo yakolebera oliwenda n'abaana bakizo ne bamwegattako obwakabaka
bakabuba bwaffe mwabakobifete bakuba emmundu emyaka gyabwera etaano balondeza Uganda tebeeruna beeranga muddo bazibalaba ne balwana olutalo nga bwe battiwaana bwe badda Sebuya. Oya maze. Yasoma. Ekyalonyesa buno bafulabya bano bayimba emitima gya Buganda emitima gy'Abaganda gyatereera saddamu kutegeera neŋŋamba maama bemba mwagala nsome tugende ebuddawo nja kukola buli ekibasanyusa nayiiya nnyo naye era nga omanyi waletuwayisa nakisobolako ekyesse CSTS naye nzito nnyonnyola era natuuka nnoonya abagudraka batuulawa oba Buddo Dramatic Club bayimbirawo bakolerawo rehearsals obudde bw'emmere buvuga nsibitegeera nnoonya room ki eya rehearsals banze kwali okuyayana kwange kutuuka wali Buddo Senior Secondary School nabeerayo emyaka 2 senior 5 na 6 naye wadde gyali egyo omanya nsinayimba erinnya Namuli Hadija Sina kyensobola nzikiriza kina kyensobola kukola baba Lukeberwa Buddo Secondary School nga weebisenyo babikidde ddala nga basereka Tebyoli mpologoma gwe nannyini Mukabaka oli Lukeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwaganekya yegwe mutabani wa Luwangula Mutesa tukulaba ne tusanyuka n'obuwangwa tubulwanirire ku mulembe gw'omuwenda paka kati tukyakola ne Mr. Saaka era wabanga eddoboozi yayagala mbakinge mulimbo olulala ampita ne tukola naye bayita mwenna ku Sande eno bayingire taata wa Amanya Senda Saz Josephine Seni Musawo Musawo muzungu si Buganda kakati nze nayimba nali e Buddo kuva senior 1 mpaka senior 6 2001 mpaka 2006 nange nali mutuufu yemu ne Flavia ku mulembe Omutebi